Ebyakoleddwa mu kamyufu ka NRM biviriddeko minisita wa General Museveni okusala eddiiro n'agamba nti walungi tewaba wammwe kangende mu Nuupu obanga bino bulijjo bye bikolwayo. Ono alangiridde olunaku olwaleero era ne yeegaana misanatteke nti okusinziira ku kyakoleddwa obubbi obukenuzi obulyazaamaanya okugaba essente emisanatteke beerumiriza ku TV. Misanatteke twagabye essente twaguliridde abalonzi beerumiriza mu maaso ga TV. Ono agambye kangende mu Nuupu ekimala kimala mukwano gwange it's a reality. Akaffe kakuuma na Jambiya ensimbi zizo ndo zamulanga bagabo ono byatugenti gawa mazzi na transport uyo naye bamwadde twabinyeebwa naye bali kumwaza amazzi transportiwe kandi ntabivumira twabikoze tobivumirira tobikuvumirira twanjogere twabikoze nze saagabyeko sente twabikoze wali mu seminariyo twabikoze wali mu olabika wabikoze gwe but nze bambuziza saabikoze kubanga saagabako sente naye ffe twalabako ne baminisita n'abantu abamu nga bagaba saagaba bagambye ku line maybe woba wagaba nze I didn't. But listen, this information. Get this information from him. Yes. Anti agambye bagaba mwenna muli ba NRM saaliko ku line nga mpa muntu sente nga bye twalabye ebyo sibikola yakye ngambye nti mbivumirira. I don't eat up my words. Ebyo bikola bya kigwagwa. Kiza information eno. Ayo information nfa agambye twagambe ye yagabye. Okay, give him a minute. I'll add it to you. Okay. Yes. If I don't give it to Brandon, let me give it to the nation. Twagabye sente and in broad daylight. Sente labo boyagala kutegera bwe twagabye sente. Genda ku commercial banks obuzewe twabadde tunonyo obusente obupya. In fact, God is good. Okumanya twagabye sente empya. Kooti eno najikubira mu campaign ku Tuesday. Bwe twagisolozeze sagitutte kujooza. Genzo okera kumachi okujjamu nga ne band emu ekyasigadde. Bando yes. Let's be honest to ourselves. Because if we don't do this, we will not kill you. How did it get to your court? Anti tubeera nazo berabo honalebo muri mutya buno bwe twabadde tusikamu. I tell you aganya bowembo ganzala nzize ne sente nga sizitegedde. Ngendo kera bwente yaddaloza nti mpedde kuze mwagabye ngokyayinawo ngendo bande ekyalimu. Well, Honorable Brandon, mwagabye sente. Nze saagabye sente abagabye bagabye kubanga nze ne bando sirina nagabye. Kakati ate kyobadde obuuza ogambye mwalabye abantu ku line mukristo akulupa zino nazerabidde mu kooti bazira bakati bwe mba nkooti nze statement yogambye twalabye ku line nze negamba suspect anti ye yagaba kakati yali Bulamoji nze ndi wakagoma ate Bulamoji eriyo ne minister yagaba ekitegeeza bano abeerwe Bulamoji eyo culture yabwe yagira ki naye away from that ebyo ebikolwa byonna okay katunonyo Honorable Tamaguzi obaddoga nti mukulu agambe akulupa gamba ekinongo omukristo gamba bugambi akulupa abagabe balina ebizibiti ampuliriza bw'olaba ebikolwa nga bino amazima ensi eragawa. bamuyita Princess Passes Namuganza naye awanda muli nakati aliko bumansuka yagambye ye asobola n'okugenda ku opposition yegatta ku Bobi Wine olimba laba no hafi yagambye nze nsobolera ddala ogenda wa Bobi Wine munkwate ku mwangu ye era naga President Museveni ssentebe w'ekibiina kya NRM bw'atavaayo n'ayingira mu nsonga zange wa Bobi Wine era Bobi Wine ne banne balinde Bobi Wine agulewo olugi abantu bajja Passes Namuganza ali mu kkubo saawa yonna akaluka agenda bakunamya bannange mugendo tukunamira akamyufu nale mbona yatula n'akateesa njagala mulaba nyamuwahaga kikyate tulabye ku bintu byenjawulo bye mbadde sisuubira eni wali okubbira bwe muntawaanya nsala eddiiro minister neŋŋamba wait a minute baana baagala kuva mu taata waabwe. Nkulamusizza mukwano gwange wenna atambula n'omukutu gwa AK TV Media Uganda nange AK Master
emabega w'omuzindaalo namaze dda okutuula mukwano gwange mpuliriza ebigambo tubyatule kubanga enkya n'eggulo tubale tujja twogera ku bikolwa ebyekko ng'abantu bano babyegaana kaakati nno omukyala ayagala okusala eddiiro Honorable Francis Namuganza ajje mu NUP nkwegayirire totawaana kusala ddiiro kutuleetera mizeejo emizeeja mwejo obubbi girekeeyo oba baakubbye enkya n'eggulo tubale tujja twogera ku bintu bino tibannanga abantu babba obululu abasajja babba obululu abasajja batuyisa bubi nga Honorable Francis Namuganza tavangayo kunyega kigambo oba baakubbye nywera kasita mwebbye mwekana mwekka ababbi n'ababbi mwebbye ene waffe tojja mukwano gwange mpuliriza nkusaba video soko jimpere like oba gye tuyita ekigalo jimpere ekigalo message eno etalaga ensi yonna muli abantu buli omwalabe ababbi bano nga beerumiriza nti twabbye nze sinnabba twawadde abantu sente tetwabawadde twabaguliridde tetunabagulirirako oba gwagulidde nze sinnagulirira nkugambye evidence ogirabye sente ku mpewo abasajja nga beerumiriza nga baguliridde bannayuganda kyannaku nnyo obutambi tuze tubukola enkya n'eggulo ng'abantu bano bafuuse kyesirikidde kaakati olw'obusungu obungi bwino bamulese ku TV ensi yerolere kino kiraga ki ekitugenda ogendako 2226 mukwano gwange mpuliriza wano waliwo okulya n'okkomba essowaani abantu bano laba babbye bwe bati katunulira akalubiri 26 twesibe bbiri awatali kusaga awatali muzanyo haja budono musomi weddwa gwentambula naye buli lunaku olukya ku nsi kuno kubanga ono musajja musomi waddwa asomye eddwa abantu bangi nnyo abano obujulizi nti ekyamazima matuufu omusajja yabasomera eddwa ne zikola abali e Uganda n'abali berwa Uganda mwena haja budu abaaniriza mukwano gwange mpuliriza onako olwalero Honorable Shamimu Malende ebigambo byamujjidde si birungi ono jukira nti yavudde mu ddwaliro e Nairobi gy'abadde mu Aga Khan onako olwalero n'aberanga yakomyewo okwabobwe kakati nno ono yabadde atukali mu katale akawusafi abasajja gye bamukwatidde ne bamuwanika engoye jukira nti ono abadde alina obuvune okuva mu mwaka oguwedde omwezi ogw'11 abasajja lwe bamukwata mukwano gwange mpuliriza ne bamukuba omugongo guno nga bayisa etteeka ery'emmwanyi kakati ono abaitafunanga buwerero okuva olwo era kakati ono abadde afunyemu obuwerero yakomyewo olunaku olwalero naye abasajja bamaze ne bamuyimbula kakati ono yatwaliddwa ku poliisi wali ekatwe oba gye muyita ekibuye ne banne bonna babadde nabo bakwatiddwa mukwano gwange ampuliriza sawa zabadde nga 5-6 ne bakwatibwa naye olunaku olwalero tugenza okubeera nga tuwungeera ng'omukyalo ono amaze okubeera nga ayimbulwa n'abamu ku bantu be yabadde akwatiddwa nabo olunaku olwalero era ng'ono ayolekedde ekkubo eridda ewejjukira nti ono ye mukyala owa Kampala Central omukyala Honorable Shamimu Malende ye mukyala omulonde ow'ekibuga Kampala kakati nno yakomyewo era nkugambye nti wenkodde akatambi ssaawa zino zennyini ng'omukyalo ono amaze okubeera nga ayimbulwa ku genfuna ono amaze okubeera nga ayimbulwa era ngenda kulagako katono nnyo ku bikolwa ebyekko ebyamukoleddwako nga yakatuuka mu Uganda n'awambibwa kankulageko ng'awambibwa n'ebyabaddewo ne be bamuwambye nabo ate mukwano gwange tukomewo Ivan vamos puto Ivan was arrested. Sandra Nabagala nawo omulabe mulungi yekumidde ku BBS Telefina kyolabe mabega wange mu kaseera kano ze zimu ku motoka za Honorable Shamimu Malende zaze nazo okuva ku kisaawe Entebbe ne poliisi nga bogiraba bamukwatidde wali mu katale ka Kawusafi nga ali mu kubuuza ku bawagizi olunaku olwaleero gwali ku Telefina okutegezaako omubaka w'e Kampala omukyala Honorable Shamimu Malende lwakomyewo okuva e Kenya gy'abadde ajjanjabibwa endwadde ezibadde zimutawaanya ez'enjawulo wabula olutuuse ku kisaawe Entebbe najja mpolampola mu Kampala nga babuuza ku balonzi be naye poliisi n'ab'ebyokwerinda tebamukkiriza kutambula bitundu eby'enjawulo okusobola okutalaga e Kampala ng'abuuza ku bawagizi be n'abalonzi be era ne bamukwata kwe kumuleeta wano ku poliisi yekatwe nga boolaba emabega wange eyo y'emmotoka oba emu ku mmotoka Honorable Shamimu Malende z'abadde alina
saako emmotoka endala ezireeteddwa wano ku poliisi okutwaliza wamu mu mbeera nga bwefaanana n'abantu ab'enjawulo abadde batambula ne Honorable Shamim Malende bonna bakwatiddwa okuba Honorable Shamim Malende tujjukira bulungi nnyo nti ebimu ku byasinga okuleetera embeera ye ey'obulamu okubanga eyongera okwonooneka lyali tteeka erya Coffee Bill oba etteeka eryali lijjawo ekitongole ky'emmwanyi mu Novemba w'omwaka oguwedde 2024 mu paalamenti omwo mwalimu akavuvungano k'amaanyi nnyo nga paalamenti eyisa etteeka lino erijjawo ekitongole kino y'omu ku babaka abaayimirirawo nga bawakanya eky'okugjawo ekitongole kya UCDA ebyali mu paalamenti ffenna twabiraba abasirikale n'abantu ab'enjawulo abatannaba kutegeerekeka abaavaayo ne bamukwata mu ngeri etaali nnungi ekyaleetera embeera ey'obulamu okwongera okusajjuka okukakana nga bamuddusizza mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabibwa e Nairobi e Kenya eyo gy'abadde afuna obujjanjabi olunaku olwaleero okusinziira ku nteekateeka abadde alina okujja wano mu Kampala abuze ku bawagizi be ate olumaliriza agende mu makaaga gasangibwe Kawempe atuzeyo olukuŋŋaano lwa bannamawulire ayogere ku nsonga ez'enjawulo simanyi oba basobola okuzanyirako ku bifaananyi engeri embeera gyebaddemu okuviira ddala wali ku kisaawe azze ayambadde mu nnyambala oba ebyambalo by'abasibe okujjayo ekifaananyi kiri kyennyini ebifaananyi obwedda byolaba ennyambala obwedda gyayambaddemu oba ennyambala gyayambaddemu y'ennyambala ey'abasibe kubanga y'omu ku balwanyirizi abavuddeyo ababaka ba paalamenti abavuddeyo nga munnamateeka okulwanirira abasibe n'okulwanirira naddala abo abakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi kwe kujjayo ekifaananyi ekyo era engeri gyayambaddemu mu mbeera efaananako bwekyo omubaka Shamim Malende abasinga obungi baali bagamba olw'okuba embeera ey'ebyobulamu yali egenze eyonooneka abamu baali balowooza nti ayinza obutasobola kukomawo ku bubaka bwa paalamenti obwa Kampala oba omubaka omukyalo wa Kampala naye akomyewo olwaleero ng'embeera talabika si bubi era ndowooza nga boolaba ebifaananyi byawo ku terefayina bw'atyo bwakomyewo mu Kampala okuddamu okukiikirira bannakampala n'okuggusa omulimu oba oliawo gwatannaba kuggusa kumaliriza mbutongole twayogerako ko naye emabega kwawo nga twogera ku nsonga za Kampala era nga twogera ku ngeri gyagenda okukiikirira mu bannakampala ku mulundi guno era ye yali alaga mu malirivu okuddamu okuteeseza bannakampala okuddamu okutuusa ebirowoozo bya bannakampala mu paalamenti n'okuddamu okubannyonnyola oba okuddamu okulwanirira naddala abasibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi okutwaliza mu tukyali wano ekatwe woolaba akakwatiriddeako kavudde ku kuba nti emmotoka ze n'ebintu ebyenjawulo byazze nabyo bikwatiddwa poliisi era mu kaseera kano biri mu kuyingizibwa mu poliisi wano ey'ekatwe naye nga bwe nkutegeezezza nti tetunaba kutegeera kimukwasiza kuba poliisi tenaba kuvaayo mu butongole kunnyonnyola kiki kituufu kimukwasiza naye kameramani wange ndowooza asobola okusikira ku mmotoka endala era ezikwatiddwa mu mbeera efaananako bwetyo bali mu kuziyingiza wano ekatwe byonna tujja kubikutuusaako tukyabikuŋŋaanya waliwo n'abalala bakwatiddwa nabo takwatiddwa yekka waliwo n'abalala bakwatiddwa nabo tujja kuba tubakunnyonnyola mu mawulire gaffe mu maaso eyo gambuuze kosa ne mu mawulire ageesigika ku ssaawa 4 kosa n'okuweereza ebintu eby'enjawulo nga bwe bigenda mu maaso yeeyo embeera egenda mu maaso mu kaseera kano naye era tusuubira nti singa poliisi n'aba emutadde okusinziira ku bali abakulembeddemu enteekateeka ze ez'okutambula era ajja kutuuza olukuŋŋaano lwa bannamawulire mu maka ge Kawempe ayongere okutunnyonnyola ku nsonga ez'enjawulo tujja n'okumubuuliza ku bibuuzo eby'enjawulo gwe nange bye twebuuza naddala ku nsonga z'okukiikirira bannakampala n'ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu kaseera kano kale omukyala Honorable Shamim Malende nkugambye nti amaze nayimbulwa olunaku olwaleero kakati nno bingi byogenda okuwulira mukwano gwange ampuliriza byotagenda kubeera nga obadde osuubira nti ogenda kubeera nga obiwulira muganda wange kakeeto ensonga eri bweti jjukira nti ebibiina bingi ebimeruseewo naddala ebyo ebize mu kaseera kano nga twolekera akalulu ka 2026 era ensonga twagiwadda lwaki ebibiina bino bize bimerukawo nga kyamala dde okubeera nga kikakasibwa nti mwami Museveni ayise emabega eno najja nga atondawo obubiina obw'okumuvuganya n'okulaba nga bamenyaamenya opposition ebadde eyawamu eya mwami Kyagulanyi ng'eri solidi kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ekibiina ekya PPF mpuliriza bulungi waliwo bwino alaga ekibiina ekyo lwe kyaggulwawo lwe kyalonkingibwa lwe kyatongozebwa sembera owulire ebigambo ekibiina kino omukulu waakyo gw'obadde tomanyi ye Dr. Kanokiza Besigye jjukira nti ono ali mu kkomera luzira mpuliriza bulungi naye kyannaku nnyo olunaku ekibiina kino lwe kyatongozebwa omusajja omusibe yateekebwa ku ssimu yawayalingibwa era ono nayogerako n'abantu ate abali ebweru ku lw'ekibiina ekyo ekya PPF mpuliriza bulungi ono avunaanibwa omusango ogw'okulya mu nsi olukwe era nga jjukira nti ono yayita ne ba lawyers abakwatayo mu 50 okubeera nga bagenda kubeera nga bamuwolereza era nga bano baali bakulembeddwa Martha Karua okuva mu ggwanga erya Kenya kakati mpuliriza bulungi omusajja ono ng'avunaanibwa omusango
ogw'okulya mu nsi olukwe oba guyite treason okumanya abasajja bano balowooza tetutegeera batusanyidde ku bwongo ne bada ne mukati ne beewogoma kaakati omuntu ali ku musango ogw'okulya mu nsi olukwe ate ebweru atongoza kibiina ekya PPF mpuliriza bulungi ali ku musango gwakulya mu nsi lukwe tanaba kubeera nga agusimattuka nga ne beyiro tanaba kubeera nga agifuna kaakati ono n'atongoza ekibiina ekirala ekya PPF ono ngalaga nti baawukanye ku kibiina ekya FDC jukira nti FDC yafuna ensimbi empitirivu nnyo mu kalulu ka 2021 era ensimbi zino abasajja bano ne beerumiriza bo bennyini nti twazikwata era nga amawulire galaga ne bwino Dr. Kanokiza Besigye yaterekako obukadde 10 bwe baamuweebwa wabula oluvannyuma ono yavaayo n'akakasa nti yaweebwa ssente ezikwatira mu bukadde 10 nga yeebuuza zivuddewa oluvannyuma ne bakamutema nti zava mu State House ewa Mwami Museveni era mbu zali ziweddwa FDC okubeera nga eyanguya emirimu gyayo okubeera nga enoonya akalulu n'okuba kampeyini okugula amafuta era bano baagula n'emmotoka empya kaakati nga beebuuza ssente zaavaawa essente Mwami Museveni ye yazibawa kaakati bano bamala okubeera nga batabuka ne bannandala mafaabi basalawo bakola ekibiina ekipya ekyawali Katonga PPF naye nga Besigye bamuteeka ku ssimu omuntu ali ku gw'okulya mu nsi olukwe era bamuteeka ku ssimu ng'ali mu kkomera n'atongoza ekibiina ebweru kino kyonna kiraga ki kyekiraga kyekino Bannayuganda kansubire nti nno buli omu ali bulungi buli omu gy'awangaalira yes Bannayuganda tugenda mu protest vote tambuza video Bannayuganda mwege okutambuza video laba video gitambuze yeeyongereyo so that ne munnagifuna n'omulala likinga sharinga tambuza video etuuke ku muntu okitegedde kaakati nga sinnaba kugenda nnyo maaso Bannayuganda musooke mutunuulire abaagala okuggyako Museveni n'oluvannyuma tutaanye ku nsonga eno webale nnyo oyo abadde Besigye kifeefe oyo nno gwe mulaba Besigye kifeefe ali mu kkomera e Luzira avunaanibwa musango gwa treason mumanyi omusango gwa treason omusango gw'okulya mu nsi olukwe bajjula n'okuwa emmere ng'oli ku mpingo omusango gwa treason bajjula n'okuwa emmere ng'oli ku mpingo era ne bw'oba oli mulwadde obeera wali ng'emmundu zikuliko ziti ku kitanda nga n'empingo oli ku mpingo tebakuwaayo ka chansi konna oyo kifeefe Besigye asinzidde mu kkomera e Luzira n'atongoza ekibiina kye ekipya ekya PPF tambuza video omusibe ali ku musango gwa treason asinzidde Luzira nga bano batongoza ekibiina era n'ayogerera ku ssimu ebigambo bye muwulidde byayogedde empoyinti yino gwe wali okirabyewa omusibe akuba essimu ku musango gwe mbagambye ogw'amaanyi ne bamuwa essimu n'ayogera Besigye sooka otubuulire oli Luzira oba oli wakaawo weebase tambuza video Besigye obadde wakaawo nga weebase oba kituufu ddala oli Luzira Besigye ali wakaawo yeebase
gye batuzannyira katemba nti nno abadde luzira. Besigye tebamuteekangako luzira. Besigye abeera waka we kasanga tiwali ng'akoye byonna byonna gye bamujja ne bamukomyawo ne bamuleetaawo. Besigye baakola ekibiina ekya Forum for Democratic Change najja naye ng'ekibiina ekyo baakiteekawo nga tewali kibiina kyonna kiriyita ku Besigye oba nga tewali muntu yenna oba munnabyabufuzi yenna aliyita ku Besigye. Ebyo biri mu puroguramu yaabwe eya Tusi Dynasty ey'emyaka 50 ku myaka 10 gye baali bapulaaniza okufuga bannayuganda ne baleeta Besigye. Besigye emyaka 2 gyabaddewo ng'abalimbalimba awulisa bannayuganda nti naabadde ataddewo change mu Uganda. Mumbuulire Museveni bantu bameka baaleseewo nga balamu? Olaba ne baba abadde akuwunyiriza buwunyiriza Besigye abadde nga Museveni abadde akuwunyiriza abadde alina okukutta. Mumanyi abantu bameka Museveni basse ng'ate ne babeera nga tebagenda mujjako naye n'awulira nti balina sapoti gye bawa ku opposition nga babatta nga tebamutta nti nayagala kwesimbawo ku bukulembeze wabula baaba nti ayagala kusapootinga oba asapootinga omuntu ali ku sayidi evuganya Museveni babadde bamutta. Ekizambu mulaba Bakaziini, Museveni yatta Bakaziini, yatta Alonda Nyakairima, yatta Bamayombo, Bakasirye Gwanga, nadda mu bannaddiini Bishop Cypriano Kizito Lwanga, Yona Lwanga, natta Ow'e Masaka, nattaani bonna Museveni abadde abatta naye nga awuliramu nti nno bawagira ku opposition. Kati gwe Besigye ali ku opposition entuufu ng'oyagala kujjako Museveni ng'okyaliwo otya nga banno ab'amagye Museveni yabeekengera bwekenzi Bakaziini, Bamayombo, Banyakairima n'abatta. Gwe lwaki okyaliwo? Besigye toli ku mulamwa, Besigye toli ku kituufu. Ebbanga lyonna Museveni lyakuleseewo abadde nga okola mulimu gwe nga gwe osipootinga abagagga mu Kampala, gwe obadde osipootinga abantu bonna bannabyabufuzi ababadde bavaayo okukuwanga nga okusapootinga ekibiina kyo ekya FDC, then n'ogenda ng'obawe wa Museveni n'abatta. Museveni abadde akola elimination yawo mu ggwanga ngatta abantu firu Besigye nga Besigye yembega nga bemugamba nti abantu babadde nga bagenda mu kampeyini abagagga ne bavaayo ne bagamba emisolo mingi ate nga Besigye apulitendinga n'ateekawo okutuwaaka ne bampuuga n'ateekawo okutuwaaka n'ateekawo simanya fojisi n'ateekawo biki nga bakolagananga ne bampuuga ba Beni Bwanika n'ab'ebibiina ebirala. Kati ng'abantu bavaayo bambi olw'omutima guli nti nno omutima gw'eggwanga gubaluma ne bawanga Besigye ssente. Besigye yaddanga eno ng'agamba Museveni oyo takuliiko, oyo yatuwadde ssente, n'ono yatuwadde n'ono. Abagagga ne batandika okubatta mu kibuga okubamalawo nga Besigye gwe mulimu gwakolera Museveni. Kati bano balukwago ddala Lukwago oyagala kuŋŋamba nti Lukwago oli ku muzuuli oyagala kujjako Museveni. Mugisha Muntu abaddeyo. Mugisha Muntu alina ekibiina. Mugisha Muntu alina ekibiina. Ndabyeyo ne Kene Lukyamuzi. Waliwo n'abalala abadde beekwesekwese eyo bonna babaddeyo balina ebibiina. Ebibiina byabwe bikola mulimu ki? Lwaki si bye bijja ebyo ebyabwe ne bivuganya? Kubanga baazimba ekintu kino mu bantu nti ekibiina ekipya kyekiba n'amaanyi. Bagezaako okulaga nti kati NUP terina maanyi, kati ebibiina bino ebipya bye baleese nti bye birina amaanyi okusinga NUP, kubanga ako kabadde kazannyo kaabwe kuva emabega wonna. Buli mumugenderere campaign ezibadde zijja zibeerawo babadde bajja batondatondawo ebibiina. Bagenze okulaba nga ADF eky'abampuuga 5 tekirina maanyi
kobbo katule tuzuukuse ekyabeesige bakola batya bakwa Museveni yabalaga emu eno nga balaba Amuriat kalulu ka 2021 teyakola kimala kubanga Besigye yali amaze okudda eno ne balekawo Amuriat nga balowooza Amuriat anaasobola okuzannya nga Besigye bye yakizannya ne balaba nti akizannye bulungi kati ne baddira FDC neyekutulamu PPF naye ng'abantu be bamu abantu bonna abaali mu FDC be bali mu PPF okujjako abantu balinga 5-10 abasigadde wa Amuriat naye abalala bonna bali mu bali mu PPF. Ekibuuzo kyange abantu mmwe babi oba erinnya liri eribeera ebbi mwagala kuŋŋamba nti Lukwago bwendaba wano nendabawo Lukwago bwendaba wano nendabawo Semujju Ŋŋanda nendabawo Birigwa nendabawo n'omuka bangi n'abalala mwagala kuŋŋamba nti abo balala si be baali mu FDC abo betulabye si be baali mufuula kati kyenje ekyasooka nekimala ekifuuka FDC si be betulaba si be betulaba be bantu be bamu naye bakyusa linnya naye ng'abantu be bamu temugenda kuwudiisa bannayuganda musigale ku mulamwa ekibiina mu Uganda ekiri ku mulamwa kiri ekyo NUP People Power NUP kikibiina kyokka ekiri ku mulamwa kyova olaba Museveni atulwanisa FDC ebadde wabaddewo n'abasirikale abagikuuma ebweru ng'eri mu kutongoza tewali gwe bakuba ku miggo tewali gwe bakola ki naye ffe ku NUP ku ofiisi zaffe munda bwe tuba tulina kye tukola n'ebweru bakuba abantu emiggo naye abasirikale balabiddwako ku kitebe kya PPF nga batongoza ekibiina kyabwe nga bali wabweru bayimiridde n'abantu tewaliiwo yadde ekibooko yonna oba mukitegedde Besigye wumula Besigye oli wa kabano Besigye bannayuganda bakuwa emyaka 20 ng'obawuddiisa Besigye wumula tokyalina kyogamba bannayuganda Besigye tokyalina kyogamba bannayuganda ebbanga lye bakuwa limala kati Besigye kye baagala okukola baagala kumuta nga tugenda mu kampeyini nti akomewo bamute agire mu maanyi mangi nnyo asobole okwawula ku bululu bw'abavubuka oba okwawula ku buwagizi obugenda mu maaso mumuteekewo amaaso aga mu kampeyini bwe zinaatuuka nga Besigye tali bweru balina tayimu yaabwe gye balinda banonya sympathy card oba sympathy okuva mu bantu nti ebambi abadde luzira kale musajja wattu abadde alwanirira eggwanga era Besigye tumuwagire ekyo kye banoonya kubanga NRM eraba terina buwagizi baddayo ku kintu kyabwe kiri kye baagamba nti tewaliiwo kibiina kyonna oba munnabyabufuzi yenna aliyitawo gwe mulimu gwa Besigye nti ensonga lwaki baateekawo FDC eyo nga yeeriwo kubeera nga NRM yeesooka FDC neddako NRM yeesooka FDC neddako kati bagenda okulaba NUP ebuuse n'NRM kati bagezaako okuzza kaadi zaabwe tambuza video tugenda mu protest vote 2026 tunoonye akalulu bannayuganda akalulu tukalonde mu bungi ffe tugenda okwerangirira mu kalulu ako nga tumaze okukabala ate tubanje akalulu kaffe obuwanguzi bwaffe ate bannayuganda tukyayagala ssente muteekeeyo ssente ebyo ebibiina bye mulaba byonna byafuna ssente okuva ewa Museveni NUP yo be yagaana okugamba tejja kubeera nabo tetugenda kukolagana nabo kyemuva mulaba nti yo baagimma ssente naye ebyo ebiina PPF simanya ADF simanya baani
bonna bafuna ssente okuva wa Museveni. Vidiyo eno ebadde empanvumu naye mugitambuze etuuke okwega ebibiina ebingi si bye birina okukyusa gavumenti. Ffe Bannayuganda olw'obulumi bwe tulina ffe tulina okukyusa Bannayuganda. Kati bali bagezaako tulaga nti ebibiina ebingi oba ebibiina ebipya bye birina okukyusa gavumenti. Besigye ajje ne PPF, Mpuuga yabba ebitaano ajje n'ekya ADF, simanya FDC weeri, simanya waliwo Jema, simanya waliwo UPC, waliwo DP ne DP Buloko. Protest vote 226. Bannayuganda temutaataagana, temubuzaabuzibwa. 226 tugenda mu kalulu. Tambuza video bw'ogiraba girayikinge, sharinga, otambule video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anti nakugamba tufeffeta buli kasonda ne tukuletera ago gobadde togenda kubeera nga omanya oba gobadde tusubira nti mu nsi gye gali n'obeera nga ogategeera bulungi nnyo era nga ogafuna. Kaakati nno mukwano gwange waliwo amawulire gamaze okubeera nga gafuluma maama wali mu ggwanga lya Switzerland. Uliza Sister Mary ebigambo bibino. Bannamawulire abasakira amawulire mu kibuga Kampala ne kwetolola ekibuga Kampala kumpi n'emiriraano Wakiso, Mpigi, Mukono, abo bonna kumpi abo, naye ng'okusingira ddala essira tulisibye ku bannamawulire abakolera mu kibuga Kampala. Kakati bano mukwano gwange mpuliriza tumaze okubeera nga tugafuna. Abasajja babakuŋŋaanyizza bonna n'abakazi ne batwalibwa mu State House. Mpuliriza bulungi, batuuka mu State House kiki ekyabatutte? Bano bagenze embu kulyamu n'okunywamu caayi ne General Museveni okumanya ng'omusajja atidde ebitabangawo. Bano bonna nga babakuŋŋaanyizza. Omuwi w'omusolo oli ku nnaku nnyo, tukyalabye nnyo era tuli bubi nnyo. Basajja bakutte miliyoni 3 buli munnamawulire agasakira mu Kampala oba akolera mu Kampala. Ze sente ze yafunye nga nze siriiko, EKTV Media Uganda teriiko. Naye nkugambye bannamawulire bonna b'owulira gwe b'omanyi nti b'amaanyi, b'omanyi ku mikutu naddala gye gy'amaanyi, mpapula z'amawulire, bakina TV, akina radio mu kibuga Kampala baweredde obukadde 3 era bangi twabalabye nga beeziringa wansi nga beebaza ne baggumiza ekigambo kiri ekyayogera Anita Anet Amongo nti Museveni ye Katonda, General Muhoozi ye mwana. Kaakati no bangi bwe mulaba nga amawulire gafulumye nga tegakwatagana, nga gobadde osubira sigeegazze, nga amawulire gobadde osubira okulaba togalabye, teweewuunya. Miliyoni 3 zamaze dde okubeera nga ziweebwa bannamawulire gwe b'omanyi mu kibuga Kampala okubeera nga bakakkanya omulimu ogwa struggle, okubeera nga basitula emirimu oba okubeera nga batambuza propaganda oba amawulire aga NRM. Kaakati nno teweewuunya nga ebigambo birabye nga bizze si birungi, nga kyobadde osuubira oba gwe kyolabye oba President kyayogedde oba waliwo ekikoleddwa nga kyamaanyi nga kyankyukakyuka bw'otakiwulirako wantu walla n'okiraba ku EKTV Media Uganda, teweewuunya abasajja bawereddwa omusimbi n'abakazi omusimbi okubeera nga bakakkanya n'okutuulira amawulire agamu naddala ago ag'enkizo oba ag'ensonga gwolina okubeera nga otegeera. Mukwano gwange ampuliriza gwe munnayuganda ali e Uganda n'ali ebweru wa Uganda. Kakati nno ebigambo byebyo wabula nga Mwami Kyagulanyi ayongedde okubeera ng'ateeka Mwami Museveni ku lukato oba ku muliro
kubanga bino byonna tetwabirabako ku regimu eno ng'ebiwaayo nga babeesige bakyali bamaanyi oba bamawu wabula byonna bikoleddwa kunuupu. Basebo ne banyabo Museveni yalinyiddwako emmandwa gye bayita Kyagulanyi. Tegenda mmulekera ssente mu nsawo. Era mu abalwadde mwekaabire teri kufuna ddagala mu ddwaliro, abasomesa mwekaabire omusaala muyinza obutafuna, abadokita mwekaabire omusaala muyinza obutafuna, mmwe abali mu bitongole bya gavumenti mwekaabire nga bukyali emisaala muyinza obutagirabako olw'ensonga ti essente zonna ezalibadde zibasasula n'okukola bibateekeddwa okukolebwa. Omuzimu emmandwa eyalinnye Museveni ku mutwe eya Kyagulanyi tegenda mmulekera ssente mu nsawo wakuzigaba zonna azimalewo. Era omuntu yenna alina akasente kwetaaga okufuna ku Museveni, buno bwe budde bw'olina okukozesa okumuggyako ky'omuggyako kubanga emmandwa emuli ku jjoba gye bayita Kyagulanyi. Abo bwe mulaba basimba erayini awo be bannamawulire abagasakira mu bitundu by'e Kampala. Alagidde buli omu bamuwe miliyoni mmeka? 3 ne basaakaanya ne bakyakala ne bajaganya abamu n'abamu ku basajja ne balabibwako nga bafukamidde bamusinza businza jasiba bukadde bumeka? 3. So n'ekyo temwewuunya bwe mulaba nga bannamawulire bafulumya ebiwulire ebitakwatagana, ebyobulimba, ebitalina makulu, ebikuba struggle yaffe, temwewuunya. Mujjukira gye buvuddeko emabegako awo New Vision yakuba amawulire n'egamba nti NRM egenda wangula akalulu ketugenda mwaka 2026 n'ebitundu 8 ku 100. New Vision olupapula lwa gavumenti. Naye nga bwe kiri nti ekiswaza omugagga abadde alimba abantu nti yalidde enkoko kusesemantula. New Vision yakamala okuba ebyekisiru byayo ebyo NRM n'egenda mu kamyufu ak'okulonda. Batugaba baligestalinga abawagizi miliyoni 18 mu Uganda yonna. Abalonze tebawera miliyoni 3. Naye nga New Vision yakalanga ebitundu 8 ku 100 ebyabawagizi NRM byerina. Kategereddako sente zezikola ebyo. So n'olwekyo bwe ka page ko koolina omwana wa struggle, ka TikTok, ka Facebook, simanyi ka X, ka YouTube, konna koolina ka page ko aka social media, yegwe munnamawulire wa struggle gwe tulinawo sewo oba nnyabo. Bali mu baveeko mu bafiise TV zaabwe, radio zaabwe, empapula zaabwe, temuli mawulire ge mugenda kusangayo galina kye gayamba ggwanga, galina kye gongera ku ggwanga, galina kye gayamba struggle. Nze naawe ffe tulina okufuuka bannamawulire ba struggle, era ffe tulina okufulumiza bannayuganda amawulire amatuufu ge balina okuwulira, ge beetaaga okuwulira ate nga ge matuufu agaddala. Tegerekese tozannyisa peegi yo gy'olina muganda wange, gwe munnamawulire gwe tusibazza mu struggle. Bali mayiti eziwedde emirimu. Kale nno teweebuuza ng'olabye embeera gy'obadde osuubira okubanga teriiwo ate nga yeeriwo. Bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, kubanga miliyoni 3 bw'ogenda oziwa abantu 10, miliyoni 3 bw'oziwa abantu 10 ze miliyoni 30, bw'oziwa abantu 100 ze miliyoni 300. Kakatteeberezaamu essente ezandiyambye munnansi mu bintu ebirala ennyo. Kyova olaba ng'abasajja bakubigika omusolo enkya n'eggulu. Kyova olaba ng'abasajja bakola ekisoboka kyonna okulaba nga buli muntu ayogera ku nkyukakyuka ennyo. Bangi bamaze okubeera nga bawambibwa, bangi bamaze okubeera nga basibwa, era abalala bangi twabalaba nga baatuuka n'okubeera nga bafa, nga buttibwa, ate ebitongole ebyandibakuumye buli lw'oteekawo embeera afazaali ofa, naye abasajja nga basigadde weebali okulaba nga tebasikonkolwa mugaati mu kamwa. Kyova olaba ng'ensimbi nnyingi zigabiddwa enkya n'eggulu. Wawulira obuwumbi 30 obuteereddwawo okulwanyisa mwami Kyagulanyi mu mbeera yonna, oba baguddewo bibiina oba bawadde bannamawulire. Kaakati weebuuza obuwumbi 30 abakugambako dda emabega pulezidenti yabutugamba nti abasajja bwe baateekateeka okubeera nga bagenda kubeera nga babugaba mu ghetto structures n'ebifo ebirala ebyenjawulo. Mwawulire divisions ez'omu Kampala zonna, divisions ezikolwa Kampala ziri division sinnya, ziri 4 oba 5 munampabulamu, naye division zino zonna buli division yawereddwa akawumbi kalamba
oba egenda kuwebwa akawumbi kalamba ng'akawumbi kano akalamba bagenda kukwata ssente bazigabire abantu mbu kyokka nga ate ssente zino zibeera zigabane ku parish wali eri wansi nga buli parish eweebwa obukadde 100 kati bwe tunuliramu parish eziri mu division zino ate ogenda kukwata ku mumwa ogenda kulaba ng'abantu ensimbi ze badde bafuna obukadde oba akakadde kakati nga zeetemye ng'omuntu omu ate alina kufuna mitwalo nga 47 okusinziira ku kiri ekibaddewo eky'obukadde 100 kyannaku nnyo amini ekyakakadde akabadde kaweebwa abantu kyannaku nnyo nti ensimbi y'omuwoomusolo etuuse ku ssa ery'okubeera nga omukulembeze oba mwami Museveni atambula kaalo alinga bayimbi b'akadongo kamu agenda agaba ssente mukono ku mukono tumulabye mu birombe tumulabye mu biyumba by'enkoko tumulabye mu nnimiro tumulabye buli wamu ng'essente azigaba bugabe. Muganda Nkakeeto embeera bw'etyo bwefaananye kibuga Kampala gwanga Uganda Museveni.